omulabi waffe owa Tawfik Media yuji kansoke nkubenga nkulamusaako n'ekiramusa ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yonna gy'osinzirira okuba ng'otulaba kansubire oli bulungi. Tulina Devicom ate nga promoter badde tusaba obuze ku bantu tu proceeding. Nze siri musiraamu naye mbalamusiza bonna abagira boyi wange ono Tawfik Media kimukola kyamaanyi okuba nga tagenda kubba lwolaba ebintu bye olina kyomugasseeko. So gavumenti eba ewunya avuuka nga baali bakulu ba bikonde kati bw'olaba ekintu kyaba ataddeyo oba olina kyomugasseeko gavumenti eba talina puleesa. Mutoza ate wali amanyi mutuufu yaliwa ale ku kasitoofa senga tufunayo omuntu afa n'akomawo natuga nti ddiini busiraamu entuufu nkeera ku siraamu era nyigira nnyo abasiraamu ababeera ku media okwo aleka okuvumira eddiini z'abantu abalala singa mutubuulira buwuliza erimu yammwe ne mutatuvumira ddiini zaffe. Waliwo omusajja wabikakawo yagamba emmere ya Krismasi ne wegiwa embwa tugira naye kati omusiraamu wenze ne musanga ekyomutomera. Naye munne naffe eno mu bakulembeze era bapasita mulimu abavoola eddiini y'Obuyisiraamu. Okusinga kiri wammwe bayiza abasiraamu mukyasinza okuba ndirikodi ennungi ku nsi ya Mukama wano. W'otambula abakyasinza okuba nga kugaba embeera zaabwe okutega bomu basiraamu okuvvoola bannaabwe basiraamu. Tonalabayo kintu pasita Bugingo kye yakola ekyokuba nti anti oyo si pasita ate pasita Bugingo si pasita ali mutulu bati yeeyiya yakoma okubeera pasita emyaka nga 12 kati pasita Bugingo aliwaawo enjiri yabuulira ku Bobi Wine era Bobi Wine ava pasita Bugingo ne kyakyegwa kiringa alonde pasita omusinga wasa kyakyegwa pasita Bugingo tuli ku pasita Bugingo enjiri ya nze nno edda nga nkyakola ku Majestic twakolanga n'oyo focus mwansi ku first floor ng'ekizimbe kyonna kiwulira pasita Bugingo obuleediyo ng'osawulira pasita Bugingo anti pasita kati gwe ova n'ogamba nti si pasita mbasi kutegeera ekyaki gy'alina egindi yiyo uwa alina kyaki eri ageza sseewo yadde omutayimbwa nti azimba kyaki yagwadda anti obuzibu bwalina pasita Bugingo yeyagala okuswitchinga akola ebintu by'omugenzi pasita Yiga obuzibu bwajjira ng'alowooza tasobola okudda mu ngato za pasita Yiga naye ng'ate eri yali ngoma nnene kati pasita Bugingo kyaki ye nzi kati ate ye mwennyini simwewuunya neewuunya babeerayo era kyamukisa mungi Mukama yanyamba nga sina wa luganda wange n'omu aliyo singa tukyakolagana yadde n'ogu kobona nageza okubabuuzabuuza twali n'omwasabirayo nzi kati nze ababeerayo ati benneewuunya naye ye ng'omuntu simwewuunya. Kati bw'aba si pasita olina muyitaani mugezi wa NRM mugezi wa NRM mugezi wa General Muhoozi era ng'omulimu gwe omukulu kubuulira ku Bobi Wine nkugambye twabeera ku Majestic bw'ojjogera ku Majestic obuuze nga ngambye nga nze ng'okwata kaledio kange nga Bugingo abuulira egiri naye nga siri mulokole n'ebyo yali abuulira nga mbyagala byali bye bituufu kati Bobi Wine we yajja enjiri kwetambulira era ne buzagala yogedde ku Bobi Wine nti kyakitebeerawo era n'endiga ze zaagala Bobi Wine byayogera ku Bobi Wine kuba kyebi kye baamutuma kyaki yagivaako dda anti koleka tumuwuliriza bajja kunoonya bibyo ate kikyenjogedde kyamubujulize mu video bonna musajja pasita gwe bw'ogaana nti si pasita yabivaako dda bajja kunoonya bibyo ate nze makindi enkubuzeewo makindi enkubulawo bwendi mungi nnyo nzikirira bwennyambo kale banne mbasaba mugende ku YouTube yange Tawfik Media yugi musubscribinge musharinge mukomenti muwala akaaba amaziga gwe bayita Winnie Wamami nabira by'obutambi nabula by'obutambi Winnie Wamami ng'akaaba ng'agamba mu disrespectize muyimbi munne abayi katana tafiirwanko abayi katana kufiirwa abantu babayina bonna naye kati ffe twakaabakaabadde amaziga gaatubbwamu ebintu emigumu muyimbi munne era nga mujja we yamu disrespectize muyimbi munna gundi ava peace omu muyimbi mulala si muyimbi ani atali muyimbi ani muyimbi ono yeegomba bayimbi ono Winnie Wamami simanyi nnyimba ze Winnie Wamami muyimbi ssebo tikitoka kale muyimbi naye ze simanyi nnyimba ze simanyi yadde n'olu ate era oyo omwana champino luba luwedde ate luba luwedde ze kwaddeko ku Jessica Sam era oyo omwana singa agenda King Saa n'amuwandiikira ennyimba kuba King Saa amanyi okuyimba ate mukwano gwe nnyo munywanyi we nnyo naye
Winnie Wamami ekimu ku bisinga okumusumbuwa nze simusemberera kumulaba naye mulaba bulabi ekimusumbuwa amanyi wakabi si era yali wata omuddi yoyo yagamba ebuuza DJ Macho alina nnyimba zange kati nze mwennyini ndi mu industry ya music simanyi nnyimba ze kati ogambe DJ ffe twagenda ku mukolo n'ajaluuni Winnie Wamami alina oluyimba ne Mudra alina oluyimba ne Mudra yakoze oluyimba by the way alina oluyimba yakoze olwo sompino era ne Mudra ongamba otyali tomanyi Winnie Wamami anti gwe mwennyini ogambye alina oluyimba ne Mudra alina kolabo twagala oluyimba olulwe kati Mudra singa corporate ejja Mudra n'amugata oluyimba lwange aba agenda kukola ki ate nga Mudra yamuleeta tamuleetanga alwana kumuleeta tamuleetanga kale kubanga nkulayiranga ntya Katonda eggulu n'ensola ekibuye ku laawundi awo Winnie Wamami n'ava ekibuye ng'atambula akoona ku kkooti Katonda yamugage nti nga twali agizibwa nti ne ssente nzikusiba ekibuye ku laawundi olabawo nga tayambadde galubindi nga yeekubye make-up bulungi n'akasaati make-up bwe yeekubye yooyo atambula okuva ali ekibuye nga twali amusiiza nga twali amugee nti kajjambo abantu bali bize mu January era abamumanyi bwe batikitooka banne so kati nja kumusambwa nnyinaze nasooka kumulaba wata omuddi nali simumanyi namwogera Winnie Wamami nokujja ku tiktok okwo ne mumulaba ate bayiza we yalwadde alondawo ekintu eki kubanze ndaba dansa mulungi singa asobola okujja wulita dansa okuyimba akuleke idea nfe y'okuyimba anti wano waliwo omusajja amuyita Disani Kasasa omumanyi ali South Africa akyusa amaloboozi yali MC nga muwandiisi nga comedian ng'ayagala n'okuyimba era byonna yabikolako yawandiikako n'azannyako firimu n'ayimba n'akola n'obwa MC kaakati buli kimu yayagala ng'akikole byagenda okufundikira ng'afunye akatabo ali South Africa akyusa mulwajajja ndala so singa Kasasa yakolako ekintu eki naga kati oba mpandiike kampandiike oba mbeera MC kambeere MC kati nze ndaamu Winnie Wamami afukasige nnyo ku kyamazina Winnie Wamami to cut the story short a video gye yakoze ng'alaga bamudisrespectinze nti alina we yabadde gundi gye yabaddeko ya T-Nation agenze okupafuminga naye yatuuse mu kifo before ababaddewo bagamba oli avapeace yasoose ababaddewo yes naye ye bwetuuka mu kifo ne bamuwa microphone era enzijjako gye baagimuggyeko era ng'agamba nti bamudisrespectinze nnyo kizze kibaawo mbu era lwaki omwana oyo omuwala oyo avapeace amuyiikiriza kaakati ibula ebintu biri bibiri togambanga abantu nti nyina ekitiibwa olina ki nti olina ekitiibwa tulanga etwa ne Wajaluuna ne tujja ffe kankwangulize mu bwangu meya Walukaga omumanyi ate mukulu Papa Misa Kisemakula naye mumanyi singa bajja ano bombiriri nga wentebe waliwo emu ogiwaani njiwa Papa Misa Kisemakula abaagikusabye mbu Walukaga mubi mbu mubi nnyo ye Walukaga oba si muntu meya namulamba oli meya mulamba waliwo tule Wajaluuna wennyini singa papa ajjawo ng'ente waliwo egi Ajaluuna mubi nayimya papa nayimya ali ogiwaani kyokka nga ate wano Waluuna wano Wajaluuna wennyini kaakati oyo omwana ebimukolebwako bimulaga kirina kye yakoze kubanga bwekyonga walwasa okujja kali enisikini yakazindaalo sawa zino ate olwakuba nti oli wa Kibuli alina ng'ogyeko kale sokke Walukaga asobola okubeera ku stage n'omuggyako akazindaalo Walukaga Ajaluuna ono omulaba yali mu Eagles awo ng'alina akabuyimba bwe naye ng'amunyooma ng'amunyooma gwe sijja kwogera kati baaba akakuba oluyimba lw'omukulu oli yakimba ennyimba ngezi Ajaluuna n'ajja ku stage enduulu neerayakalo yali kusajja olowooza nti bakubiddeyo enduulu agera okukyuka ng'Aluuna ali mabega Ajaluuna nakkirayo wansi enduulu neggwamu amaanyi kaakati Winnie Wamami w'amaanyi mu batikitooka banne
Okay. So si wa maanyi. Mu ndongo. Kati mu ndongo. Have a peace. Yes. Amusinga ddala kuba have a peace nyanjula nyo. Naye akola kolimba ne Mudula. Alina nnyimba ne Mudula. Era banga lyo n'abadde nga yamuwandika n'omuwandi. N'ava peace alina olimba ne Mudula. Ne Winnie wa Mami. Ayi. Kati gwa Musa gwe gubasumbuwa. Gwa Musa. Kirambulule bulungi ekyo ky'otyo. Bombiri balina kolabo. N'omukulu Mudula. Ow'ekisenso. Ate alayika yabagala okuba kati mutimbe bano abaana. Kati bano bantu be. Kati bano mugo gwa Musa gwe gubasumbuwa kati. Kirambulule bulungi. Oli asobola okitegeera mugo gwa Musa kikyotegeera. Andi kati Mudula. Anti ava peace bulungi bwali ko toyinza kumuleka n'obeera. Ate Winnie wa Mami si mulungi, si mukazi mulungi. Kale. Naye bagati okusula enjala olya ku menvu. Naye tomukompe yalinga ku. Waliwo oli omwana nze namula yajjako wano. Waliwo abayimbi aba. N'emmere yabalema. Yaliko ne wajja fukiwa. Akyaliyo. Wano waliwo abayimbi aba. Basatu. Emmere yabalema sijja kubaatuukiriza mannya. Era nze bwe gwasooka n'okumulaba. Andi nze munyini solo kumwatano ku 10 Munyonyi. Alimba. Yinga weewaawo sijirina. Kati Mudula. Musaasire y'okumuwandiikira oluyimba ne bayimba n'okuyimba mwasobola omuleka. Kuba Mudula muvubuka muto naye alabika bulungi. Kati asobola okuleka omwana ono. Kati mbwamuwa kolabo kuki? Muganda we asanyuse nnyo kiki? Abayimbi abajja bagaba kolabo mu bayimbi bannaabwe. Bamenyere bonaku bule ne bebaagabayo. Owa tujja kudanga program namba. Gufuna kujje vraiment namakulu alina ne David Mutala. Awo buukawo. Kati awo buukawo. Winnie Nwaji alina ne Crystal Panda. Crystal Panda bamuwa buwi. Ati kyonna gye management yasalawo ne musitaka emuyambe. Kyokka ne Crystal Panda era naye w'omulaba. Wakwatagana ne Winnie Nwaji era Winnie Nwaji yasinga okufunamu. Ono muvubuka muto alabika bulungi. The video katuveyo mu statements za Winnie wa Mami agamba nti manager ngagamba manager agamba Mudra aina manager Mudra ye manager wa Winnie wa Mami ngagamba manager owolereza nnyani lwakuba oli mukwano gwo ngagamba ava peace mukwano gwani n'obulungi amusinga ne wansi amusinga amukubye ebintu ebi amukubya face ne wansi kakitegeeza ava peace yasoba ekiri waggulu kye kiri ne wansi byetabika byombiriri omanyi osobola okufunako kimu kale kyane kigaana kati aba peace byombi abirina ekyapa waggulu direct kyekonekitinga lwali nga bw'omulaba bw'ati era bw'omuteeka wali ku kyalo Namirembe era bw'ati wali takyuka katono Winnie wa Mami abuzaabuza engeri gyanyolanyola ekiwato omuliri akaluba bina gafuna omuzigo omuganda bino ekitegeeza byakaabya akyakaabya kajanja kubanga mu industry is almost enkokola zimususseeko olwamukubye lukokola nga tannaba kujja tannakutandika kuyimba yali akola mulimu ki nga natanga kutuwowoolera jali dansa addeyo bamugoba ate bamugoba kyenkugambye nzo kitegere kyenda gabeere dansa kuba mbate singa yali dansa nze mulabe enzira gyaziramu ibedda asobola okujja olita dance hall kwalita dance hall akuliridde kuba ava peace ebyeddala biri nti kandi nze ndifuna olimba ava peace ne wali nsirikira busindikizi luyimba lwe jakumeka sure nti ntuuse Dubai oba ndusindikira Balista Timo mugambe yongerayo omuyimbi oyo oba ndusindikira liko suspect mbage boy andi nze ndekwa n'ekifaananyi tobalina kumanya ava peace biki byosinga okwagala kwa ava peace alabika bulungi kandi nze seekoma nk'omuyimbi bulamu bwange kyogamba abo babiri babakakuteerawo bwe bati baluwa ababiri Winnie wa Mami ne oli muleke tomugattako muntu mulala oli omulala Winnie wa Mami muleke kale taata muto omudlasini ate ne mutuvu baite yansasula aluwa era esasage bayize zalanga atomuddi aina no yalabika yakongamu naye aleka yakwatamu aina yitatudde kati ava peace toddamu okumugeraganya ku muntu yenna amwenkana mu bulungi tannalabika ate kati ebintu ebi atukakasizza wabanga Mudula wasinga okuwolereza ono Winnie wa Mami addeyo mu mazina ge addeyo mu mazina ge kwegamba obuzibu buva ku kintu embeera y'okuba nti Winnie wa Mami akolagana ne kuba Mudra bonna abali wakati wewaawo ayinako gwasinga okwagala ayinako gwasinga okwagala you know ava peace
ono Winnie Mami nvandirwa bampe ku nakati teeka ejjobyo katunkuma enva nganda kati Winnie wa Mami ajja Mudula alakasidde oba oli ng'agenze mu nnaku zaawe olina wookoledde statement ng'ogamba Winnie wa Mami alina kukola nnyo ate okukola nnyo simugamba agenda kuwetikka nti apoote agende wa King Saha amuwandiikireyo ku nnyimba aba awulira nga ayagala okuyimba era sobola gatta bintu ebi bisatu tasobola kubeera tikitoka tasobola kubeera dansa n'aba namuyimbi ekimu ebibiri bijja kumulemerera afokasinge ku kintu eki waba akola gurupu y'abadansa kuba namula muzinyi mulungi naye alabika mu buli ate akalubamukko mu buliri alabika akaluba byegabyo ebituufu ati tujja ku bya Mudula byayogera anti ye mwennyini mu bigambo bye yagambye nti oli abeera ku saidi ya Vapeace kyokka ye maneja wawe bombiri ayi ne Mudula yeetaaga okumanya Mudula takyali maneja wa Vapeace jjukira ali eri wa Jeff Kiwa anti Vapeace oyo kumanya anyirira Mudula ali akoze ka restaurant awo wasoba kaali ka mukyalo oba kaali kake wano ku Salama wa ku Mangereza awo nasanga kati akamere kaali ka bbeeyi kati Vapeace kolo namusanga alinawo ka restaurant kati andi bwe tumanyi ngeri emmere yannema kakati ate nga tuli ku ttibo kwe twali ayogera bulungi ayina obwala najja akola ensobi n'asalako ng'akubye kashaliya kali wano shaliya wali olabeko shaliya ekomeeyo malimanyi shali bwe yali Friday yali Friday nalimanyi ava ku muzikiti najja akola ensobi n'asalako nali nfudde nateeka kamulali mu mmere yibula kamulali n'agenda njukewa nenkulula nentuyala saagala kuvaawo nyamu ye nali ku simu tandiiko kyokka nga omubuuza ddamu akola emirimu awo anti oya Vapeace nze simanyi era Mukama n'amboneekerezayo akasente bwete sobola okumukolera vidiyo ne well and good oli mu ndongo ebyo nebyo bisoboka David okumukolera vidiyo endongo ogirimu tiwali muyimbi gwosobola kugambako nti oyagala kutuukako n'ogana mutuukako kumukolera kyoyagala zigamba akasente kesobola nyina omuyimbi ow'amaanyi naye Vapeace ye ebyaddala mukazi mulungi naye kansooke muleke gira mutagula nja kumufuna mu maaso eyo kwegamba okutwaliza ewamu ebitabula bano ababiri muggo gwa musanga bw'ogamba tewali abatabulanga maneja waabwe oyo Mudula ayi ne Mudula mulenzi muto bambi omusaasira kati Vapeace manya Winnie wa Mami waba tubadde Mudula ku nsujja agenda kumuwa kikola kati seetayina waba tamugenda tugaba n'ekiwato agenda kumuwaaki nene embeera y'okuba nti abayimbi batuuka mu nkolagana ey'omuggundu ne bamaneja baabwe nali manyi yavaawo ng'ani yagijjawo yagireeta anti abayimbi abo ng'oggyeko kati gafa abamaneji nga abayimbi abakulu abamanyi kibategeera abaana abataabo balaba ategeera ku kyalinga kyayina afune kyatayina kati Winnie wa Mami okwagala Mudula naye kimukola ebitundu 7 ku 10 akyo kimukola 10 ku 10 ennaku zino mulaba nnyo ne King Saha ogamba si byadda mawuli togafunye leeti ogamba Mansuru alina ekivulu nga ku Friday mawuli go sima ogamba drone yote kusakira mawuli makadde nti ki byagwadda no for the first time zero naso mulabako naye namulabya ennaku zino mulaba nnyo nga ali naye tegeza Saha ayagala kuddayo buzza agenda kulimba lwabasudde akadda nnyuma kazzeeko naye Saha kamera zamukubadda kyekiri wakati awo of the two muggo gwa Musa ate Manisuru oyo gwolaba asooba omanyi zile mundu sina basaipa zibakozesa anti akuba ekiri emasaka n'akikubira wano mpiso tayeesigamo atakuba katambula wano takyo tadda mabega muvubuka muto ayina ebyokukola bingi lugudo nakawuka enfufu basumbuwa kasa kalinaku zina ayina akanyolana naye bannaye kalungi ayina akanyolana katambula nako mu benzi eyo ne wino omujjawa nze gye simujja anti gyotambula si gyentambule mubeera mu Comrade Makindi bw'oli ogende wa Saha ogenda kumuggyako interview bw'oli ogende wa Mudula essaawa yali ogenda kalangala wali ogenzeyo
ngenda Kalangala naye gula vine n'ebipazi kati ebikolebwa ebyo gwe bimanyi bagenda kola ki kuyimba tebabagana okuyimba ani yabaleeta katono gwebene tebamugana okuyimba ani gwe muŋŋambe babawa emyezi 6 tebalinda ku stage ani akakiiko ka UNCC Fiina ne balunyo batandika ebintu ebali baagala mulimu Fiina si gye byatandikira bano kati onono Guluneedi bwe bakira bwa Willy Mami ate omukyasasineyo okwono n'abaana ngaawo bava peace ono ate omulanga wanyirira ono anyirira nnyo Guluneedi kati kakakubuuzi aba peace nga waali ayinza obuteegomba mwana ono oba Winnie wa Mami abavubuka abawala tulanti shiba abana abawala olugenda kulaba abawala w'omwana mukulu ono ano onagamba nti awase endongo yeegwa alinga pastori Guluneedi nagamba kati mpasiza toda mukula luyimba ekitegeeza Guluneedi show yegera kugira bakazi bokka si bakazi bawala era ogenda kulaba abawala erugugu kati ekiwuli kati waliwo soje twalimu no saving esimu gugu nega nti sebo kati funa kitabu kati gogenda kulaba abawala ewa Guluneedi ono n'oli pastor andi Guluneedi King Saha toli yako King Saha na mukazi n'obufu tani waba wete kona wanika omukono kati impesa kati ye Guluneedi ati nze tobla agafuna ku Majestic nga era tataya kuyimba kifo kyo abana bagenda kubaayo era buli ng'olieyo ng'oli singo come out on that day abantu basinga nnyo okujajinga nnyo Guluneedi wali wepikira Ricky Man abo ne bagamba banoonya ssente bayayi naawe Guluneedi abakuba Ricky Man singa kati ebigambo byali mu kwogera ate wali gwe wali osinga okubanga ologera Guluneedi si wa bigambo nno nga 15 February tuli Lugogo mujje ngenda babulira ngenda okutuuka era otuuse Guluneedi lwaki wasazeewo cricket office kyekyo muganda wange kati akolewa nkole ekimu Guluneedi tola nti nnene nnyo Guluneedi asobola just bantu kumuwagira kyekyokka na kumuzaamu maanyi asobola kati tunamanya ddi nti agikubye kata gitimbye nenze nyina believe nti Guluneedi ennyimba agirina endonga agirinawo bange bagenda kujja bafanzi bange mbadde nga nti wagenze eri waggulu mbadde nga nti nembutuufu kasajja kanyira kakoze n'omukono obuzibu ssente olinayo njokyemu onjoki Guluneedi n'ekivulu Guluneedi kikyali ate ekivulu era waliwo ne saponsa yalabise ate olwo basinga nabo basinga okufuna sponsor basponsa olina waliwo obuntu obuli mbayina 15 fe tugenda kujja mwezi ki February nebbana gyeziri ekitegeeza gundi sheetuuse leero saabiri gwe mupangisa kale nja kubanga mbongera okubanga mbawa Guluneedi tusobole okubanga tutanya kweza ensonga naye nga tumaliriza omuyimbi wo omuzaana Hajati Sophie Nantongo asinga okuyimba neggona ayimba n'ennyingi zikunkumbuka anti omunyina omukazi oyo ayimba era Hajati abakubanga ali myaka gy'amapense singa okulungi ku nnyimba gy'ayimba singa mutwala ebweru Hajati oyo ne mujja mu Uganda ne muwonya enfuga embi eri mu Uganda yabanga tabonaabona lwaki ennaku zino tulaba abayimbi beevumbulidde nnyo mu kutegeka zi show abaaliwo okudda abaaliwo okwo ne bajja ne bakuba tulaba beevumbulidde nnyo okuba nga bakola show gwe nga promoter abantu ebyaddala bamyisinga music bamyisinga good music bayiza ekituufu era kusaasira oyo omulaba singa tiyakola lunaku lwe lumu ne Spice wali ogenda kulaba omuntu gwe yeekulumulaawo ne bonna baafuna abantu naye kusaasira singa teyali NRM kumuwa ssente singa ali mu ddwaliro ebigambo byo simanyi zinjogedde nkimanyi mukwano gwo
ati bwe mwagala kwogera mazima Mama Junior ennanga gye yalangamu show nga apapirira singa teyali enali kumusapootinga singa ali mu ddwaliro wabula ate singa yeewa time kubanga kusasa tali mu level copyinga na Spice Dana baana ati ze munyini nsobola okukwala sente nsasula kusaasira n'entula n'ejjako n'amasimu singa yagaa nti nonde date yange omwana kamuleka akole Plant alona yakuba Serena wandi kusaasira kyakola Sheraton oyo wandi kyakola Sheraton kati abayimbi abo bonna abo wali wa Spice nali wa kusaasira kati njaga onoonya akatambi Stabwa yagwa mu bantu Natolo Natolo oyo wakadonga mutu janjaze eddaali bambi beera nange yali abatta andi ngoyinza ogandi nokyate yiye kati ne Sophie n'abagwamu ewakusaasira era abantu bali babiri abayimba basigadde bajja kutegeeza nti twazze Misaki oyo Misaki yayi bayire Misaki oyo kyoto kyantiisa ate oyo teyenkanika ye yali highlights of the show oyo teyenkanika era nze ngamba nnyo abantu nti mutimbatimba ku show z'abantu nga bataddeyo bw'otimbanga ku Ssemakula ojja kukasa nti embizi ebutambala eyitawo buyisi ebyaddala abayimbi ab'enjawulo bajja ne bayimba naye Misaki olwalinya bwati ku stage kifo kya mukisa mulungi naffe waliwo atadde ku Afirikana waliwo atadde ku Afirikana nga 2 era kye twamukubirira baga mumuwe ekifo mumuwe niye agenda kujjayo nga tennatuuka ani kubatadde asijja kumupromotinga nenja mukubuulira Katonda wange aja tebagee mumuwe naye Lugogo waliwo nga 2 Lugogo waliwo Megaton simanyi Megaton 256 oyo ajja gijjayo gungambye ajja gijjayo twamugee bamuwe kubanga munna yali alina emiswiba gye musajja wattu bakubidde ajati n'abagamba mumuleke alina emiswiba gye kakati waliwo abantu Ibranga tosobola kubeerijjako Ssemakula oyo ng'awanise kati example nyangu ogenda kugifuna tugenda kirano ku Lwomukaaga Valentine ng'ewedde waliwo Little Boss waliwo ne Navagure simanyi Navagure yes bakoze kunaku lwe luno lwajjufule lutayi ogenda kuwulira endongo era okuggyako webanga sintaanya nnyo kwaba abasatu kuba n'ababiri waliwo ayinza okuddira mu ambulance Jeffrey Lutaya agenda kubeera ku Serena eno show gye yategese ku gundi eya Valentine right kuli Navagure ne Little Boss sinakutegera wagenda pozi agenda ku Climax kwasobola okujjuzaawo naye wabanga agenda ku kifunga kinene anti oyo Lutaya Ssemakula Kusaasira Molini Nantume Sophie Nantongo Stacia Mayanja Irene Namatovu Karo Nantongo nkarata nakubatuukamu naye nga naye alina good music kati agoba kubanga Karo kati barabona benkumenyedde batunda ku album eziwera 5 kati Karo takikolanga kati Karo omuteeka Mbalidi ya Jasmine n'omuteeka ate nimba person tajjaawo kati bijimu ye kakala ate Karo Nantongo osokuletera wali Spice Dana era n'owulira endongo kati Karo boyinza okugamba nti beba Sophie Nantongo ab'enkya kubanga Karo music we kitegeeza ng'olaba yakoze Afirikana kitegeeza Karo omwamu emyaka egi asobola okuba Serena nakola ekintu kyekimu nga mu Ssemakula kyakola nga weewaawo music batayina mungi niye asobola okuyimbira abantu ne bamatira kitegeeza omwongera emyaka 3 musanga ku Sheraton naye ate waliwo abayimbi wano ne wanayimba emyaka 30 Serena ajja kuyita competence eri waggulu wali eri bamugee Serena yeeyo tukyenda oyimbi nti ng'akoma adduka buddusi misiri nga tasobola dde okugigamba nti okuggyako nga zze kukolekera banne bakozeho concert kakati endongo abantu bano abaana baza okusizza bano abayimbi ne bakomawo mu bizinensi yaabwe nti ennyimba ze muyimba tezinyumira abantu kuba bano abantu bayimba ennyimba ezitagenda kuvaawo nti oluyimba ne baba balutaddemu can you imagine kaluziba tegakamasu oyo omulaba alina ekizibu kiri eki kuyimbayimba nnyo naye nga tomuzannyisa anti wano bwebala abayimba basobola okuleta abantu mu Uganda mwali
abasinga okuleeta abantu mu Uganda wano mwami Lutalo oyo tomubuusa maaso naye ekizibu kiri kimu kyokka ate w'omugamba oli waggula w'edduuka linga taligalabikanago naye singa agamba nti kaakati guno omwaka kanfulume Kampala ngende Lutalo wakuba okuseena mumwe bajjagala kubeera ate yafuna position ye era ono omwana yali ajja Chosen Beki namukuba tteka eri etabangawo nati Chosen Beki ate kati munnaye ebintu byayingiddemu byatandise okuba nga bimu affectinga ye musically naye abakola ebintu ebyo Chosen Beki abimanyi n'ekirala nze nga nze ndaba Chosen Beki gundi pesi yali agiddeko si gyaliko kati anti yava mu management yali emutegeera Chosen Beki yakoleswa yali tava wa Nick era wotule Chosen Beki enyimba ziyakolere wa Nick taddanga mukola nnyimba ndala kakala ate ne bino byalimu byennyini byongera kumussa wansi naye abali mabega w'ebintu bino mwandisonyiyo omwana naddala Lunimaka Kiyingi oyo Lunimaka Kiyingi oba kiki bamugoba nanti Lunimaka Kiyingi muntu ye wakutankuulwa ntalo naye kyabamanya Lunimaka Kiyingi nti ye dictator Amini oli taata w'abaana be Amina mpoza abaana babiri nene guno omwaka tuyinza okusuubirayo okuzaala ani azaala Chosen Beki alinga Kamyu bamulamirako Amiri ali bibye ne Chosen Beki ali bayawukana nekyasinga okwawukana omukulu okuba nga obufumbo bwawe bubiramu naaganaaga mbu Chosen kasi yawulira nga omwami afumiseeko ebbali yali yamuwoowerawo nga tavaawo naye kati Dr. Amiri nvubuka muto lwakuba nti kale yagala ntwogere ku famire ya nange nabanga kituufu Ibulano waliwo abantu nga batalina ssente ayagaliko balinnya kati kubona ani yali asinga ssente Chosen Beki ne Amini ali simumanyi Dr. Amini ali simumanyi nga wewawa ate mukwano gwange kati ali simumanyi Chosen Beki oyo engeri yalina erinnya manyi erinnya ze ssente owaayo ng'oteekeddwa okumutwala kati Suna Beni nga talina ssente ng'oli muwala gw'omwagala Suna Beni anyiridde ssebo kati Munamasaka anyiriddemu naye lulinga yakajja andi nga n'omuteekayo omudduka kati anyiridde kakoze olususu kalina gye kasalamu ebigooli byako kasala ekimemeya kakubakuba ebinyanja byako ate kakuba kiraasi atali kiraasi kakubayo omu yekka naye kakuba kiraasi kati nkalaba nnyo atali kiraasi yani gekataako kalina bino kabuukira atali kiraasi yani mwogere ensi osobola oyagera ne kalinaye enambwa yate mulungi yasoba obuuzanga opa fambo anti nambwa mu nsi yonna mu 10 abasinga mwali mu 10 abasinga okola ki mu 10 abasinga okola ki okuba ne sukaali nambwayi mwali mpakasa singa bagawe kakati anambwa yawe kakuwadde enguzi Katonda wange kugambe gy'obuuza opa fambo kati ahambula kisula tayogera mukyogamba busuna ku bakazi bonna baba nabo nambwa ye mulungi nnyo oba olaba naye yamanyi nti bwe buziba n'abakulimula Yusufu n'atonga akamasu abasigadde bonna abalaba madda bwalawudde Ssuuna ng'ayogera yamanya nti kalina bagitutte naye kasita wentuuka eri empooma kibamagidda kalina nambwa ayite yenkanika kandi nze nyinanga babiri abawitnesi ne Ssuuna Beni munyini amuwaako bwino era omugamba ati nze nga byakala nga saidi ya Ssuuna Beni kati Ssuuna Beni kasajja n'akola statement n'agamba nti nigi yabadde asula nze mbadde ensasula yaliseeyo n'emyezi nga nze omusajja omukulu notegeera ninga Ssuuna Beni onswazizza siri kusonyiwa namanyirawo kubanga abavubuka abali mu kategole ya Ssuuna nga balina amanya ne ssente tapangiza bakazi ennyumba amulumba wuwe kati Ssuuna yagaa nti walusooka oveewo oddwala nkuvunaanyizibweko kikyali kivunulwa era nze wenjagala wenzigira saddamu kuba nambwayo namunoonya buloonya kumwetondera kusazawo bye nayogera ningamba Ssuuna Beni sukaaliwo wuuyo twala era bano bonna abajjanga nasekeranga mu kikonde nenga nambwayo yalina omuvuka gwe yakaabyako eggulu eyo
oli nalemera ku lujinga ekitegeeza oli bwalaba Nambwa yamulabira mu kiti kirala tamumanyi anja jero kibagamba mu luzungu soweto ekitabo kikola biti tujajinga simanyi buku simanyi kava because ngalo nako bikula kitabo munda Nambwa ayo mubikulanga okakasa Nambwa ayo oyo Mary ompadde bwino natula nonyako opafamu kati kamera ompadde bwino ngera kwa ne butono bwako butono bwako nga bwe kali ne busiufu bwako ekyo kigatteko ayiteke kubako makeup Nambwa yuluma lwokunaaba alaika akalira mu kkubo akalira mu kkubo teyesiimulaka kati gwe mwambule mujje mwako omuntu omuganzi ke bwoti ennamirembe awo newe wabateegera gwe kasita omuteeka wali Meru kati naye awo wateegera gwe yabalindira era alina ddobo lye wafafaaganira nammwe kyovola si muntu mbw'omusanga alina oli asooka kupima n'agamba Yubula nazze nti ye bali kutaata kula mugamba si Yubula zze kasojikuba ku mutinga era Nambwa ayo si omuntu gwoyinza okugaa nti abadde n'abasajja bangi n'abasajja babiri baddeko manyi ku babiri abafambo Masuna be waliwo nola promota kati naye atambula naye yakaaba kamugamba nedda wali ku kiipu n'enkweyambisa obukakasi n'akaaba nayagaakagulye omulugane kamugamba sijagala akati govanga ku promota ayinza okugamba tikangulire omukazi emmotoka akati nemugamba yo buli mwana ngamba nti oyo mulaba mu Makindye constituency mukulu kwefu oba tusooka ebyammwe olikata bibaze mu magezi kibwa buzibu abantu abalina amanyi usatule ebintu byaffe tukola oline kansu mutukyankalanye Katonda wange kale sebo tuswaze bakwagale Katonda wange tuswaze bakwagale mutunuzeemu ale newedde namu mutunuzeemu kamera bamulabe taata tuguze girasi mmeka taata tuguze girasi mwana kyali awo Katonda wa musisi tutiye kubaana awo kansa abikoze ndabe kale ne kamera tumaze n'okumala kubanga bannaye naye kansa emmere agitugulidde naye totusiba akati emisango emirala anyway soko oyogere date ya Hajati Sophie Nantongo n'abayimbi w'eggwanga tukolanga ennaku z'omwezi 2 Febo omwezi ogwokutaano ngumanyi mu Luganda omwezi ogwokutaano ku Serena Hotel wali waggulu njawo kubategeeza bassebo ne bannyabo eyagenze ku Afrika tukwagaliza mwe tukuyinaako mutawaana tonoomye nemega shuwa ntojjaayo kubanga netugenda kukuwa ku masanyalaze ne woba ofu badde nsaba omumeshoninge badde nsaba omumeshoninge MC w'ekivulu agaanye ng'ennaku z'omwezi 2 gwe matiza abantu business yo gwe wadde okiŋŋamba eno otanswaza mu kamera ono MC waguli omukolo mulala ate yamwerondera mu nnyini tekuliko mulala mu meeting omuyimbi bali bamubuuza bali boogera bano ba Mr. Patrick anti ye mutegesi bali bamenya ba MC abagenda kuba ku mukolo omuyimbi n'agamba MC ateekedda kubo tukita kwefulugu wali mulala ne babaako omukyalo omulala gwamenyaawo enfuufu eyafumuuka enfuufu eyafumuuka ng'erinnya lireeteddwa ku ttebo teyali mmotoka ng'esimbula oba Subaru yali ya mukyala ate eyavudde n'abateekako ekivvulu tajjaayo bali babiri naye tebajja ebivulu biganye olunaku kuliko ebivulu bingi byonna mugenda biriko 2 musajja abekotido bakubuulidde abekotido bategekawa twala omukisa okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera ku Serena Hotel Hajati Sophie Nantongo ng'ayimba okuva gye yatandikira paka ne waali kati mujje mumuwagire kuba nkakasa atuusa endonga agirina mujje mulabe disiko entuufu kutuula
kunyumirwa kwejjako stress abayimbi bagenda okumuwerekerako bagenda kubeera kulimu so mbasaba abalabi ba Tawfik Media mujje muwagire boss wange ennaku z'omwezi 2